family yangu gitwala Bulaya Aba Marcus yafuna scholarship eyokuwuga mu USA e Minneapolis nga bamwadde okusoma ku scholarship USA erimu ebirungi erimu n'ebiki n'ebibi naye omwana omutonga Aba yeetaaga okuba nga alinako omuzadde we omu ku bo amugoberera. Bwetutuusa essaawa eno mu nsonga za Chameleone ne famire ye kyetaaga ne tukuŋŋaanya obutambi bwonna kumpi biki ebisinga bibaawo okutegeera ani mutuufu ani mukyamu. Kati nga bw'owulidde awo Chameleone bw'atu byasooka okutunnyonnyola ensonga lwaki yali atutte famire ye e Bulaaya. Daniel oluvannyuma naye n'avaayo n'atuwa version ye. He left because at a certain point Jose was drinking too much. If you want the truth, he was drinking too much, and there was a time he was even coming home in the morning. There was a time he came back at 9 a.m. and another time he came back at 11 a.m. and another time he came back at midday, and he was dead drunk. So I tried to sit him down and asked him, what is it? What is making you drink like that? And he had no reason. So I told him, you cannot, your children have grown. Abba, for example, has grown. You cannot live like this when you have children growing up. So we gave him time, and I saw nothing was happening. So I told him, I am going home. You choose between your alcohol or me and the kids. Family yangu gitwala Bulaya kyatandika nja kibeera very brief in 1 minute nkikunnyonnyole. Aba Marcus yafuna scholarship eyokuwuga mu USA e Minneapolis nga bamwadde okusoma ku scholarship. Kakati bwe mutwala Aba ne Alpha ne tunulamu n'entulembera ya USA erimu ebirungi erimu n'ebiki n'ebibi naye omwana omutonga Aba yeetaaga okuba nga alinako omuzadde we omu ku bo amugoberera okuvasinga jagetika opahendo so mutwalayo nti agenze kubeera bulungi ate n'omusanga nga yayonooneka. So betwabalamu ate nga tukyalinayo n'abato abalaba Alubaba Amaba Amani nga mama Aba ate okuba nga ali ne Aberi wano sijja kusobola ate kulabira abaana bato abakoze eki basigaddewo. So mu bufunze ne tukkiriziganya ne mukyala wange ne famire yange nti mama Aba kaagenda akole ki alabirira abaana sayidi eri. Ano ndi abaali bakwano bange bw'otunulira munsi ekitukozesa tupatikanya kuba buki kuba bulungi okuba bulungi kwe kutya kwe kuba bulungi no sharingako n'abaana bo. Sinze nsoso okutwala abaana bange USA ate sinze ensembyeyo siina kivi kinazza kulwansonga naffe fenyina ababeere Kampala mulimu abaweereza abaana bali babatwala e Nairobi omulala n'amuweereza ekisubi omulala n'amuweereza e Buddo gwe bw'obanga olina obusobozi obwo obutwala omwana wo mu USA lwaki omukotogera kubajjukira as much as batutonda nti tuli bantu n'oli omuntu naye aba muntu ku lulwe. So omwana oli Aba oba Alpha naye alina obulamu obubwese kinoomu ng'omuntu nze omulimu gwange kubeera muzadde mulungi. So ekya Honorable Kyagulanyi so kyandastandinga political reasons naziwuliriza ng'ali worried family bagiteese ku nninga ate era ne President Museveni bwe yali atandise ng'atandise okuba enkebe tajja gatigobote era ne yasooka kujjawo ki yasooka kujjawo n'abatwala Sweden. Yes n'abatwala Sweden. So birina enjawulo bbiri abange nabaweereza because baali bafunye opportunity egenda okusomerayo abakyagulanyi babajjano olwa political environment. Naye nga bwe nakutegeezeza nti emboozi eno twagala okubeera nti tukuba buli sayidi tumanyi kubanga obuzibu bwavudde ku kubeera nti Aba Marcus Mayanja yali kuudinza akatambi era n'atuuka n'okuyita bajjajjaabe Evo. Abantu abamu kye babadde bagamba nti tekyetaagisa newankubadde nga talinaawo jjajja gwe yasonzeemu lunwe oba ono oba oli. Naye twagala okumanya obusungu bw'omwana ono buvaawa kubanga tetugenda kuzza katambi ka mwana kubanga ekisooka abantu tebaakategedde ne kati ku guno omulundi njagadde akatambi kali abataakategedde bategeere obusungu bw'omwana bwavudde. Kati tusooke tulabe jjajja perspective ye ku baana bano ne maama kubanga bano baludde maama ne jjajja oba mukaamwana ne Nazaala nga balina ebigambo bye beegamba ku social media okwo. Nina abazzukulu gwoba toleese babo abalala bayayaana buyayaanya okujja era tetwamwanukula naddala nze ndi mukazi mukulu okudda mu bintu by'ekisirusiru ebyo bw'oba aba tobaleeta
baana bo. Mama wa Chameleone onalabika mukazi muzibu. Omanyi bali banazaala bahadikowa. Alabika ye mama wa Chameleone oyo. Okusinzira entalo nze zenzize ndaba mu mayanja family. Okutandikira ku lutalo lwa Wizo ne mukazi we, Chameleone ne mukazi we. Gwe weewunye family erina erinnya eddene erifaanana bwe lityo nga temulimu mutabani alina mukazi ali awo gw'ogamba nti alina mukazi we bateredde bali awo. Palaso mukazi we ali mu Amerika. Chameleone yeyawukana ne mukazi we. Mukazi we n'avaayo n'ayogera era maama wa Chameleone yennyini ebigambo bye yamuddamu mwabiraba. Batabani be bonna basajja bagagga balina ssente tekuliiko bufumbo buteredde bw'ogamba gwe tolaba waawo question mark. Omwana ono teyayogedde ekigambo kyonna kivuula Chameleone. Naye yeewuunyiza abasalawundinze Chameleone. Yeewuunyiza abazadde abaabakuza. Naga ye talabangako bazadde bakuza baana bubi nga bajjajjaabe. Era ye mukubayita abayise kikolimo. Era bamubuuza lwaki okola ekintu ekyo ye answeri gye yabawadde. Nti atoba bajja ne baŋŋamba nti nze ne baganda bange bananga taata waffe afudde tebagenda tuwako kantu naako era nnyaffe ajja kubeera ku kkubo kutunda bunyaanya okusobola okutulabirira nga ne pulaani ey'abali baffe bagiina eya taata waabwe okufa bagiina okimanyi era nga bo bakimanyi nti bajja kubeerawo nga taata waabwe afa. Okimanyi kisobola okukubanga ekyo statement eyo ye yapakingisa muddanira ebintu afulume mangu bw'obeera gwe era oba otandikirawo nga bagigambye mwana wo oba otandikirawo nti omwana asobola okusirika naye atuuka tayimu n'ayogera ate ngenda babuulira abazadde abatatiibwa. Nze nnyina omuntu omu eyajja nannyumiza n'aŋŋamba tubadde ne Kamiiri olunaku lulamba naye ng'anoonya taata we. Konze muzeyi mayanja nti n'aŋŋamba naye bwe yamutuukako n'amugamba tuulaawo. Kamiiri ng'alina ssente mu mmotoka zaali nnyingi. N'amugamba omanye obwedde ekikunoonyesa kyokka nga n'ono gwali naye tamanyi lwaki obwedde wali amukola ki amunoonya. n'amugamba obwedde ekikunoonyesa okiraba ezo zonna ssente zange nga $1 naye sigenda kuwako wadde n'ekikumi. Naye namuwako wadde n'ekikumi zibando za $1 nga ziri awo. Naga naye obwedda nkunoonya okikaka ssente nnyina ssente sigenda kuwako wadde n'ekikumi genda ku baana bo bali ba ekebo wana bakuwe. Namubuuza gwe yali naye nti ye obwedda muzeeyi kyekimukunoonyesa naga abawaanawaana nnyo tebamaanya nti be baganze abamuwe era n'amufulumya mu mmotoka n'asimbula ye n'agenda ng'amaze omulaga ssente obwedda kyekimunoonyesa. Sente zeba n'amala n'asimbula wadde saakalabako n'amaaso gange naye yanyumiza ate munywanyiibwa nnyo ate amwagala nnyo. Okiwulira amwagala nnyo eyakanyumiza ate ekirala olowooza Chameleone alina emyaka emeka? alabika ayingira kati mu 5. Ataano kokkiriza bagaana kagasale kaleme nga tagasaze ataano agaweza. Yekibuuzo ababadde ku baserebu ng'ali ku top myaka 25 awo yina abadde akozesa biya whisky biki ebiragalagala ebyamaanyi sigala nnyo muno ku munwe time ebe etuuse ojja kwesanga omukyala gwe bayitanga Whitney Houston omumanyi yafa alina emyaka emikolowooza ng'anamu kakati baserebu bonna abakozeseza ebiragalagala Michael Jackson yafa 52 yes y'emyaka egyo egifiiramu baserebu bonna abakozesa ebiragalagala tebatasukka myaka 5 bw'asukkamu asukkamu gumu 2 3 naye era n'ensonga zawadde naye ensonga zawadde ntegeevu za butegeevu olina okuzitegeera okuleka omuntu atayagala Chameleone nga n'oluzungu taluwulira yasobola okujja n'agamba lekerawo okwasamira kitaawo lekerawo okwasamira kitaawo naye bakozeseza oluzungu lungi lekerawo okwasamira kitaawo oyo ngoma teyabitegedde ngoma teyabitegedde
kati omuntu yenna alumirirwa n'alaba asobola okutegeera ekintu kino bwe kirimu. Nze nalabye akatambi kano ne ŋŋamba Chameleone waatakyusa kana akatambi then talikyusa. Era ze Abba kinkwebaza. Well, I'm thanking you for one thing. You've been firm on your ground and say what is supposed to be said. What we, your uncles, have failed to say. Fenna one twali mu addressing issue yebadde. Omwana avuddeyo n'akyogerako. Kiyamba omukulu muganda waffe. Azukka agambye nti kino kyeta we want him alive. This definitely want him alive. Yera ayogere nti abamwetoolodde tebakifaako bulamu bwa mwana oyo. Bafaayo financial benefits zibafunamu. Kyoba yavuddeyo. Ekyaleseza bajjajja bali. Oyo mwana kati.com. Oyo mmeri katakyali bino byammwe bya nnonowa. Kakati ye issue gye yaleese saving taata we kuba taata wa mwagala. Abba Marcus nkugambye ngera bw'owulidde awo nti yanenyiza nnyo bajjajja be abaakuza Chameleone era nga tulaba Chameleone ebbanga lyonna tumumanyi ng'omuntu wa violence era ne Abba Marcus yagambye nti nkimanyi taata wange si muntu omwangu ekyo nange nkimanyi nze ng'omuntu naye tumuyambe naye violence eno abaana bano baagijjawa kubanga maama si yalabika ng'omuntu omwangu kugamba jjajja maama wa Chameleone si ye muntu omwangu naye okutegeera kino bulungi era nze nja kubagala nnyo omutimbagano kubanga gutereka ebintu mujjukira story ya Clever J yagenda yatuuka kaseera ne bamukwata ne bamutwala ne bamuwerekerako okugenda okwetondera maama wa Chameleone. Maama wa Chameleone yagaana okusonyiwa Clever J yagamba ye tasonyiwa ate n'ekirala kye nalaba kirabika mu maka ag'amayanja ag'amami mayanja alabika omukyala yayogera era yawooninga Bible bino gwe sirika kansooke nkuwa akatambi kano tulabe violence eno yavaawa. Amayanja tewoogerwako tanza nakulira kiwunya. Mama uliriza. It's too much. Mama uliriza. Kati nze muntu omukulu yamukuteko bye bino ebintu byolaba. Bose nga taata we. Abaana bayizo kubana amalala. Bose nga taata we gyoli ku Kenya. Siya sinza singa naye. Era nkoze ky'amaanyi bwanti mumuzizza mbakadde mugambye awatali ekyo. Ntadde mu mugwa. Nedda nnyabo sintaddemu muvuwa. Era singa ategedde. Sibadde sijja kugula. Era mubadde balabufu oba yemotoka esembeyo kikozi kabiri badde sijja mazima badde sijja wetonde sebo family nze simubuzza namubuuza mukwate asesa emimwambo amuuza sinnabanza enkyala nze ndi maama nayagala omwana oyo kituufu okwagala simulinako oluganda nze nafumbirwa bufumbirwa mu fami si mwana wa muganda nayagala muwonge nze nayagala muwonge abakkiriza n'oluganda simulina kakati tukimaze ema naafa muwonge n'atalinyako wano abo be balera muwonge weyajja esinga okuziika yayimirira binza saamulaba naye oyo yatalimutuuseko kungama nti maama be balera ema yabagwa mu ngalo bati emma ye yali ddole yawaka buli omu yagirera ensi n'ensi yakungubaga naye yajja kutuusa mukono n'ayimirira eri bwati is that management ate yasonyiwa kubanga ye taata we nezisinirako luganda omuntu kasagamba naye ng'alina okumanya byonna biweeyo byonna tumusonyiye naye byonna bimaleyo omuntu bwe yeetonda byonna n'okkiriza okwetondako byonna ebibaddewo bigira ki naye ng'amaze byonna okubimanya biki tumuyitiddemu ekyadema abadde kyakinene nnyo ensi yalalejyanera omwana kati wetondera maama muwonge nali okuleranga anize nakwagala bwagasola omukwano mwana wange bayibuli yagambye alyetonda alisonyiyibwa nange mulese maama kkiriza okwetonda kwe ate nze munankakalwambamu okukkiriza omutima gwange gunnankakkana kiki ekyakuwadde nnyo
first soko tubulire checha nze manyi obulumi nga nzaala omwana tatana netondera naba kuleka negwe emyaka 10 n'egi tata mundeke kiki ekyakutuusa ku ekyo kyabaasa okutubulira. Tulabye abantu abamu abagamba nti bamanyi nnyo Chameleone abaali babaddeko naye penge ng'ayogera ebifo wa Chameleone n'akakasa byonna ebyo bisubstance bye bakozesa emyenge abavubuka ababeera ne Chameleone abatalinaawo sejjaali bonna abayisa nga mbwazi nti akubyenga Daniel emiggo amutulugunyizza ebbanga ly'amaze ne Chameleone nti Daniel ayise mu bugubi obw'amaanyi. Daniel anatukakasa nti Nazaala ne bw'omugamba kitasobola kugamba ku mutabani we. Jjukira nti Rizzo ng'amaze okuba mukyala we era Daniel yatandika okwogera mu kiseera ekyo. Naye waliwo omuntu gwe nabadde njogera naye ku ssimu era nga ye agamba nti yasisinkanako Chameleone ku nnyonyi ne mukyala we naye teyayagala ngeri Chameleone gye yayisaamu mukyala we. Ate nga ababeere wa Chameleone baga nti Chameleone yakubanga nnyo oyo omuwala Daniela. Musajja nze kennyini kamwa kwogera owulira 2016 nali najja neconnectinga Ethiopian Airways kali twali Addis Ababa. Chameleone yali abadde ni performinga owulira yali ne muganda omugenzi AK47 n'abalala. Chameleone yali atamya first class nga Daniel alimu economy naye yagaana okusuula mukazi we ku kakesi. Nze kamwe kwogera nze musajja nze kennyini nga wendi omukazi yamugamba can you help me kagamba you can do it yourself nikatambula kagenda mu first class nze nakwata akakesi nenkaterayo omukazi ng'ali eno mu economy mukyala wenze kennyini 2016 era ekikolwa ekyo kyandaga akasajja in fact Paul lwennyini bakakubako ne mawulire kuba baali banywa enjaga mu airport awulira. Yes, osobola okunoonyeza ku mawulire ago gawagamagagali. I was there myself. Akasajja akusikangu ng'omaze okubeera ng'okiwulira oba ng'owulidde ebintu ng'ebyo ekyebuuzibwa Chameleone ebintu byonna bye yakola mukyala we kutamiira kukola biki kumukuba abaana baali tebalaba naye omwana mu njogera ye oba mu bigambo bye yatugambye yayogedde ku bapromota abakozesa kitaawe obutamuweeza era bw'otunuulira embeera eyabaddewo bapromota bonna kumpi babadde banenya omwana kubanga buva ku kimu kagaati tulabye ebbajjo abitex okukosa n'abo abataategedde oluzungu lwaleese obuzibu era kibi nnyo nti omu ku abo gwendeese wano eyali pulezidenti abatategedde oluzungu ye Kasuku nti teyabetegedde yabadde abyogera mu ango ndala nnyo ate nga byabadde byangu nnyo okutegeera. Ebigambo byonna oyo omwana Makasi bamuyita Abba byayogedde Daniel yamutumya kutuusa message yabadde akola celebration ng'agamba kasajja gwe ka Chameleone ofaddi enakasero gy'oli mpuliriza gye mufaana gye mulaga gwe Abba kiwumba tutudu gwe kyana gwe naawe gwe mukazi gwe Daniel nze sivangayo kwambala naye oli musiru togenda kufunayo taata wa Abba mulala nawe Abba togenda kufunayo kitaawe mulala atali Chameleone embwa gwe n'osituka n'okusinikira ebinyo mu jjajja they are evil. Kyagambye mu jjajja awagula they are evil mbubaga abatata bwalifa tulijeera gwe mbizi gwe Abba oli kyana kitaata enkuzaala nsobola n'okukuba emiggo wadde oyogera oluzungu lwesitegeera toyiri kikakyo bw'onoofa tebagenda kuziikayo mu Amerika gy'olina osigadde oli musaayi gwa Chameleone osigadde oli musaayi gwa Muzeeyi Mayanja osigadde oli musaayi gwa mama wa Chameleone. If you cannot respect your clan then you can even not respect yourself and your mother because oyo mwana yeeteka mu grudge za maama we ne taata we ekitali kituufu. Namwe abasajja abandaba ku kamera yo nokwezi temuddamu kuyomba n'abakazi bamwe ng'abaana balaba naye nga ye omwana alaba maama we olwogwa maama yabeerangawo n'amugamba ewe n'amubika n'amugamba dadi n'amuwa ssente n'abatwala ku ice cream ye omusajja atunanga nti leero kanneebake ku speech data ze bo balowooza nti taata yali talina kyakola naye nga the idiot went to the best schools
ne gye bakulira muyenga nga n'emmotoka ebatwala ku ssomero nga buli kye baagala bakiina bw'omubuuza maama we yali akola mulimu ki. Oh my mother, oh my mother. Ebyo kati bye bitabula abaki ne bireeta ennywa y'omwenge abasajja gye batategeera ne bireetera abasajja okwekola ebintu ebitakola ki. Kati ku Saturday, I mean ku Friday boddayo n'olaba big size show gye nakola n'emu ku bintu bye nagezaako okunnyonnyola ebiruma Kamiiri lwakwadde time twalisobola kwogera ku bulwadde bwe okutuusa omwana we yakola ki we yakireeta. So